office ya no ekijabweme Masaka guno mukisanga sigulabanga atenze yagadde nnyo enkola gye mukozeemu emirimu era ngenda kuwa n'akafuba. Kale banditute offices n'abantu naye kala ya Bobi Wine ne bagireka emyufu bakozesa tactics ki okusanyawo Bobi Wine byonna ogenda kubanga obirabirako mu maaso ogenda kubanga ombulira oba okiwagira Muhoozi naye okukozesa red kiki kigenda okubanga ki affectinga Bobi Wine mu maaso ogenda kubanga obimbulira mu comment section ngabone nkola yafe aka video mbadde nsaba okampereka like kamenya kasotambula katukira bonna abandi yagadde kumanya kweno information nze wenjogera sawa zineno amanyi go gampedde mbadde mulwadde nga sina n'okubaweereza naye eno video mbadde nina okugikola era njibalage nti no mbambi Uganda wetuuse tutuuse mu comedy webanga si comedy bana abasajja bagala okusiriwaza buli omu cause information gwendese ali very vital. Kale katuyongere na mawulire gafe agalero nga tunagagendamo banenyongero kujjukiza Hajimiti walinyo kulomberedwa gobe nangole eyo inebizibu nambiri yawe sembe 1515 boxing WhatsApp ajja kumanga kuyambako mozine ensonga ate aba international conference walinyo kuyambako kugende Canada we agala gende Canada namba za buziri ozitandikane +143 by boxing WhatsApp bajja kuba kuyamba. Kale katuyongere na mawulire gafe agalero wenjogere tasawa zineno aba Patriotic League bana Patriotic League bana ba Muhoozi baswede kubanga bagenda ku officer Abed bwanika waliri e Masaka ne babiranga bakwata buli omu chairman wo ku kitundu bonna nabatali ba Bobi Wine babambaza t-shirt za Bobi Wine wanga kuma kwa kasatino tebabadde ba Bobi Wine olabezo t-shirt mpya enjagalo zirabe mpya nnyo era olabira Dalantino just bifaananyi Bobi Wine litabikolangako era obogenza ali ku nuped quarters teziriyo zino saati just bazikubisiza enjagalo zirabe zifaanana nezoli ali mabege zifaanana MK project just bagenze ne bazikuba ane zifaanana ne batera ko bifaananyi bya Bobi Wine kyo volaba ne babireeta ne babyambaza abantu nga bagalaga abantu tino Bobi Wine abantu bebonna be Masaka bamwefuulidde kozi bakimanyi bulungi tino gweta Masaka yesinga amaanyi wano mu Uganda ngenda kuba kuplengira kano ka video kalabe inkomewo nebirala kozi information making sure tino gisharing mu WhatsApp group season na kozi otagisharing anagenda kugisharing kale chokolabe wana kafuba kwa kasa bulikasa kamwa kafuba na Rosari wa ayera bulikasa kankamwe then borone kasa lona bakulira na ye kasa na ye kankamwe NUP oye Piero oye NRM oye DP oye Uganda oye Piero oye kati mwabali abawagizi bafa Rwanda nsimanyi mulwana bano bakasala ba NUP bali munana mujono kuje jangono twagala Masaka engenda mu maaso twagala Masaka engenda mu maaso tetwagala bana ba Piero bakasa basazeho kujja okolagana naffe mu Patriotic League Uganda era njagala okusima nnyo omwami ono Katerega Ali akulembeddemu omulimu ogw'okulaba nti aleeta Abaganda baffe tukolere wamu era tulekerawo okulwana ne fulaga yaffe tugiwanise wano ejja kubeera mabbali wano bino bisigademu ebya NUP ne fulaga ejja kusigalawo awo so tujja kukolera wamu okulaba nti tutwala Uganda muki maaso office eno egenda kuba ya NUP ne Piero tetulina twagala kuba nti netunoonya Piero mugendo okwaniriza pate zonna tuve mu njawukana ez'okuba nti abantu balowooza nti nze bwe ndirana Mr. Balamu owa Piero mba nkyuse ffe tuli wana ba NUP nga twaguze the 6 core values of Patriotic League of Uganda. There are 6 bwozitunulamu zokka core values ezo zigenda okutwala Uganda mu maaso. Mbabuulira kino Uganda tagenda kusigala kyekimu tuteekwa okumanya ekintu kimu zino enjawukana tuteekwa ziteeka ebbali okusigala nga Uganda fenna tusinga omunene fenna tujja kuvaawo Uganda ejja kusigalawo tukolere Uganda ey'entya mbategeeza ekintu kino ebivumo bingi naye omuntu avuma omuntu budde buno akola ekintu kino ekisinga obukulu nga tutwala Uganda mu maaso yabalabira wala nze nengerera wala tuteekwa okuba nga twaniriza Piero yerimu president ow'enkya the next president the general Muhoozi sizze kukyuka nti nno nkyuse nze ndi wa NUP
naye mpagira nteekateeka za pulezidenti opyaka ine kugaba erinnya Nangozi Harriet kansala omukyala akiikirira omukka gwa Kyabakuza. Bannange tuliwo ku lwa nkulaakulana. Obwavu obwa bukuluma tebukulumira mu kibiina. Bw'oba olwadde obujjanjabi tobufuna lwa kibiina. Wabula twetabe mu nkulaakulana za gavumenti n'enkola za gavumenti tusituuke bino ebibiina ngoye tuzambala bwambazi naye ku ssebo zino tuba nga tulabye ekitutwala mu maaso tusitule abantu baffe ku lwa PLU. Bannange tusituke tugende n'enkulaakulana. Ffe tuli bannankyukakyuka era tugenda n'enkulaakulana. Abantu baffe tubasuubiza nti tetugenda kusigala kyekimu, tugenda kutambula, emirimu gigenda kutambula, enkulaakulana egenda kubaawo ku lwa Katonda n'ensi yange. Bannaye bino tubyambala bwambazi ate sibudde mu nuupu era abaana bamwena n'abampuliriza nsigadde ndi wa nuupu naye olw'omugendo gwa PLU ogwazze nga gutugatta enkulaakulana empeereza tuli baweereza obuweereza bwe tulina okutuusa ku bantu so si kweweereza nga ffe okulwanyisa enguzi okuggyawo bwannakyemalira byonna bigenda kuba nga bitambulira mu mugondo ogwa PLU. Olw'ensonga emwe n'abaana bano abampuliriza temugamba nti nkyuse ndi wa NRM musigala ndi wa NUP atambula ne PLU okusobola okutwala enkulaakulana maaso mu ggwanga n'okulwanyisa enguzi n'okuzimba Masaka muwambe kalango, Masaka muwambe kalango. Masaka muwambe kidamu Masaka muwambe Patriotic League yawambye dda. Labagwe abaana b'ekisinde bwe bawa abaana bamwe w'eggwanga haga bulira abapawa gwe olaba mwanyinaze kaki ekitulwanya ekampala kwali kampala ki ekitulwanya tulwanira ki mwe abasajja bamawulire. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752871515. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.